The Newsroom, where untold story is revealed. King Saha agenze nasinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine una mkwatidde kavu w'ensimbi atera okusenyonya bikoze kwoteekawo omubaka Zake Francis Butebi wa Mityana Municipality. Jukira nti King Saha y'omu ku abayimbi abasalawo okugamba nti ffe tuli ku ludda lw'abantu. Ekivulu kye ekiriyo olunaku lw'enkya erugogo ku Cricket Oval, Bobi Wine yamaze okukakasa n'agamba nja kubaawo. Lengera byamukoledde nkugambye byewuunyisa. Kakati waliwo omukyala asudde omwana wa myezi 8 mu nsiko. Byayogedde bambi bikaabya amaziga tebadde embeera nnyangu emusuuzisizza omwana. Ye kapere ne guno gwaka akyatendereza Bobi Wine okuba omuntu ow'enjawulo ennyo okukira abalala bonna. Nze Denia kutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli sekinoomu ate mu ngeri yemu atannabutwegattako mu butongole nkusaba osooka subscribinga ku mukutu guno ofune emboozi zonna ze tuteekayo mu bujjuvu bwazo. Omuwala amanyikiddwa nga Ruth agenze maaso n'okubeera nga bambi asuula muwala we namusuula mu nsiko ng'aweza emyezi 8 mirambirira. Ono nno okusinziira ku bbaluwa gye yawandiise n'aleka ku mwana agambye ebigambo bino wammanga nti nsudde omwana wange era mulese si lwakubanga nti simwagala wabula olw'okuba nnemereddwa. Ndi mukazi munaku atayinnako ennina wabula taata w'omwana ono yamunzaalamu tampa buyambi yadde akamu n'akeddagala kyokka nga ne famire nayo yayeesuulirayo gwa naggamba. Nsaba omuzira kisa yenna anaabalabye omwana wange bambi mulonde omukuze erinnya lye ye Pauline, naye engeri gy'aliwandiiseemu dinnemye okubeera nga either Pauline oba Charity lyerinnya ery'omwana ono. N'agamba ngenze naye nsaba omuzira kisa yenna alonze omwana wange bambi omutwale nga wo era nsaba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mutonzi akumpeere nnyo omukisa naye ekyamazima musudde mu nnaku ey'ekika ekya waggulu naye nnemereddwa sikyayinza kweyongerayo na mwana obulamu bugaanye. Ndi mukazi munaku n'ateekako omukono wansi bw'atyo. Bintu bizibu era bikwasa ate ennaku. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Omuyimbi King Saha olunaku olwaleero asinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu wali eri ku kitebe kya National Unity Platform n'agenda maaso n'okubeera nga mwanattu ate abeerako ko obubaka bwaweereza bannayuganda n'abategeeza nti olunaku olw'enkya gyali era kwoteeka bambi n'ensimbi ez'okuwagira ekivulu kye n'agenda maaso n'okuba nga azimukwanga kankuwoolabe ku ebyo. Sebo manyi nti no wetala wangi naye nsaba naffe tukkirize tujje tukubendo genda kujja ne muwala wonna Magembe yansabye ayagala oluyimba olwo mulirandwa bwe luggwa ekivulu ne bwe kiggalawo era sebo zijja nange kutuula ku mmeeza yange ngaloodi. His Excellency naye mmeeza agikonfamize kati pate ketandike. Abantu bategeeza nti bajje nga banyumye. Mbagambye bajje nga banyumye. Mbagambye bajje nga budde bukyali ate mbagambye bajje nga bangi. Kyawedde. Taata byonna mbibagambye. Tusaba busabi Allah atuwa obwedde ennungi. Ffe abaagala okukeera otukoze otya? Oba twagala okwewala ajjaamu ffe. Nsaba tukeere. 8 muba mugudde mu miryango. Tugenda kugulawo ssaawa 4.
nya chikiza munana mbasi namekinze shuwa buli kimu ne bana batutuka musoke mufulume nabagambye nya dendira yo boy baba basoka ne bafuluma kunyabi kandi mekulu isasebo assalamu alaikum wa rahmatullahi tunadda musibu amen. Bongeri yemu ne rope Joel Senyonyi Besekezi naye agenze maaso n'okubeera nga agulira abafuutu soja kumpi bonna tickets n'agamba King Saha olunaku olw'enkya wakuyimirira naye. Bane kyakabinyo kati nagenze nengamba nti kakati obangule emmeeza naye nengamba nti sijja sikwefaako nga nze tulina abafuutu soja tulina baani nakinga tubaye wemuzi tiketi abaana bajje kubanga banyumirwa omuziki ogugo Saha sijja situlya kunyumirwamu naye guyikiriza gwogera ku nsonga eziruma abantu communicatinga ekyo kinjagaza omuziki gwo so tugenda kusalako ne bafuutu soja tubafunire zitiketi ziri zonna baana ekyakabi we bali kubeera waddala ddala era tambulirawo obisigadde geno tegemu ziri ezikuba endongo kati gana amasuuti gakoma leero olw'enkyo ojja kutya. Pole. Kakati ye Honorable Zake Francis Butebi ye mubaka oboolya wasoose okugula emmeeza mu kivulu kya King Saha era ebigambo byayogedde bino mu nsisinkano ya King Saha kwoteeka naye amanyikiddwako ng'omubaka Zake Francis Butebi owa Mityana Municipality. Wetwogerera bannange basebo ne bannyabo neyanziza nnyo neyanzige wetwogeranga Honorable Zake naye emmeeza mazigigula era nkulinze Honorable Zake ennaku z'omwezi 24 ku Friday eno so wewangwire omukisa okutuula okumpi ne Honorable Zake gula emmeeza yo nkwebazaako kimu Honorable asoose okugula emmeeza simanyi waba naagula abalala oyinza okuba nga owekameno ate kasanzijja n'abana bonna balina okugoberera abaka muveeyo kubona wa struggle atuwagira naffe bwe tuwagira atuwagidde nnyo naffe tulina omubeeramu wali erugogo nga 24 so kukatanyo Honorable Zake nti ku programu yo eritayi wefiriza akadde nonnoonyaako wendi zituwenye teboyo olumukusanyukenga mafenna ate naffe otukirizamu amaanyi naffe nomanyi oyo yewange kangebinange mpawula obulago kwange lokutano makuba endongo yennyini amina baganda bange tusisinkaneyo ebyatunali bagambira munda. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Kapere Photos afudde n'agenda maaso n'okutegeeza ba TikTok nti mumuvumo okubeera omubi olw'embeera oboolyawo gye yakuliramu n'engeri gy'afaananamu n'agamba naye kambalage ku famire yange n'ensonga lwaki mba nsaanye okwebaza omutonzi oboolyawo waliwo batatuusizza ate ku bino oboolyawo nze byentuuseeko. Kinajjukirwa nti Kapere ono kitaawe maama we yagenda mu maaso n'okubeera nga amuzaala taata we yakwata maama we n'amusamba emigere n'afa mukazi wattu era teyasobola kukuza mwana ono ng'amulanga kumuzaalira kikulekule era omwana ono amanyikiddwa nga Kapere yagenda mu maaso n'okubeera nga atwalibwe wa jjajjaawe ku bukojja gye yakulira okubanga kitaawe yali amaze okubeera ng'agaana ekikulekule ekintuntu mu famire ye ekyali kizaaliddwa naye kaakano Kapere nkugambye afuuse ensonga oboolyawo ate taata wa famire ey'abaana abasoba mu bana. Batikitokers nga bwe nabagambye omuntu atereka n'agamba nti osegeera naye nga kyobumanya Mukama wagaba ebirungi era osigala okozesa ebirungi Mukama byabakwadde. Ono mutabani wange jangu ono mutabani wange omukulu omulaba ye Trump mutabani wange omukulu gwe nasooka okuzaala nemala nenzizaako kuli ono Queen Elizabeth w'Ebungereza y'ono muwala wange osegeera ono muwala wange asembayo ono muwala ono mulenzi katonere muwala wange asembayo so ndi nabo wano mu biseera byange by'eddembe mbeerako ne famire yange biseera byange by'eddembe mbeerako ne famire yange nenzanya nabo ne tubaako ebintu bingi bye tubayawayamu nga bano abaana so kyemanyi nti abali eyo abakwatibwa ennugu mugijeemu ebintu by'olwali temubiteekamu sinze nabagaana okuzaala
namwe muzaale mulabe okubonaabona ku nsi wekukola ki okubeerawo kwozaala abaana bingi byosanga so omwana kristo ekanakwenjanga gamba kikyogamba abantu yogera obagambe mwebale kwagala ddadi yogera Ebale kwagala dadi. Basuubiza kadamu kange. Agenda kamba. N'omupiira. Ate Queen yisaba akantu kyaba kyoyagala nkigule saba kyoyagala nkigule oyagala ki ndowooza mulaba abaana babona ayagala kagaali Trump ayagala mupiira ayagala kagaali Queen ayagala bebi wa kusitula Kristo naye ayagala bebi wa kusitula so munsabire jakufuna sente jakukulira akagaali bagala nyo mugere kuzanye BTN Media Beyond the Newsroom zade niyo nkujjukiza nti agalulanga naffe simu zaffe wezeewo wansi ojegera maaso n'okubanga otunoonyako tukubireko tusobola okubeera nga tutambula ffenna video n'ogimpera like sharingirako muno atana subscribinga nga gwe munooni gw'okusoosotulaba nkusaba osubscribing tusisinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo ze nkyaleeta ku mukoto guno nzeddini abankuumire yatakuumira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.